bamba tandikirewa naye nga ebisinga babitegedde asatu mulumu tourism ekyo tunzi kya Uganda bitundu bana ensonga eno ey'emabega kyekimu ku bazita exports eza Uganda bana mugenda kubanga bazze okulambula nga pimamu nga buli wootunula wasongodde eryange nalitumiza dda era lituuka essaawa yonna nange njala lituuke Friday ekiro so that naye ku Saturday ndi surprise so bamanyi ekyokola munna mwategedde ekyokola asatu mulumu ffenna tubeere wano tugikube paka ku makya waliwo ekirala watumiza silikoni oba aja silikoni lino nyeenya saagala litava mu kifo kimu bannange wali njagala ebbina nga linyeenya lyakali erijja samplingeko ku eryo lyolinawo kati essaawa lino onjagaza maasawo katono nnyo tulabe ku kyekyo kyolinawo kati lino siri eryakyo lyendezi lino lyendezo lino lya today oyambaddemu bwambazi tadde kakali akamu akabamala naye nga mandu leetawo koolinawo ono mwenna alete bayita bannange mwenna asatu mulumu wano ku Forest Park eweza mujje mu bungi n'abatalina bane buli atalina bbina ayambala ebbino gy'obigule temutuswaza kubona ku lwanyaasha malina baenanga tweyanzege omukyala kapakati essaawa zino munzikirize nyanyirize CEO Magic Town Ziza Bafana mundu yevuga mvuga ki emundu egenda mu Nyashi tevuga eti evuga etya tuli mu Nyashi festival eya Stripe tukomyewo second edition mukimanyi ffe bantu abasinga okulengera ebintu ebitunda Uganda oba oyagala oba toyagala Uganda yazaalibwa n'amakula ag'abawala abalabika obulungi oba abanyirira Nyashi kitegeeza Nyashi kwa Nyashi kitegeeza abawala abakula nga balina obubiina bunene bwe buliko kyekiriko era ko olunaku tugenda bagamu omukazi yasooka okuba n'ebbiina eddene mu nsi yonna tugenda mu bagambe ya surprising abazungu ne bamuteeka mu byafaayo ekintu ky'okuba n'ebbiina eddene enkula nnungi mukiraba abakyala embeera zammwe era kabebbaawo oba tewakula bulungi aba disappointed buli lwogezaako okukola kyobola bubiina bwammwe bufuluma buli kintu kyammwe kyonna ekiri plastic musobole okufaanana ekyo kye twagala okuleeta wano abali piwa nga bali booni n'ekyo bagenda kubeera wano asatu mulumu tugenda kubeera mu Nyashi mukimanyi ffe tetweryantama mu nsonga z'okuba nga abakyala tubakulembeza ku mwanjo kubanga byebimu ku bizinesi zaffe abakyala babeerawo ekintu kibakkaalimu abasajja mukimanyi luno obadde obeereyo ng'obiraba ku TV Nyashi tugina abaasibwa luli mwalaba abasinga okuzitooya emabegaawo last time so tuzze bangi abayimbi abateryantama era abasinga okwagala ebintu ebinyeenya bano abagamba nti kutama njagala nga byenyeenya embuzi zigenda kukabakola ekiralo kiri wano ku Forest Resort tulirweza ekifo ekyakabinnya ekigazi ddala ekyaddala ebyaddala so musaleeko ate tubakakase kuba mukimanyi endongo yaffe si byebiri ebyokugiraagira bino byaddala by'abantu kusanyuka it is party time okitegeera so mujje mwenna tusanyukire wamu ffe tuli redo bakkuba endongo kubanga tuli balida ba Nyashi okunyeenya ate n'endongo ya dansi olavidde abantu mu kaseera kano nga tumaliriza Ziza Bafana njasaba omukulu atuyise mu kifo kino oba tukungaanyiza ffenna CEO Nyashi Boss Ranks Veno mu Busagwa atakuta mabeere okuva ku BBS atakuta mabeere webale kuyoka taata akazindalo kako oba wayoka gabbulu oba meeru akazindalo kako taata bandula eri abantu obategeze kigendo beerawo agwe muri akapakati alright nange mbaniriza nnyo ngabanyamanya Ranks Venom Busagwa takuta mabeere mama teyanyosa kimala nnyo nga mukulu nayindirako ekya Nyashi Boss ndigalanye ebintu ebyo bya Nyashi abakyala mbagala nnyo bamukubire ku bugalo abasajja tebatwanenga bonna so it's basically not your average social happiness. Saturday no nyongero bakola asatu mulumu omwezi gwa August tugalewo nga tukola ebyaddala nga tugalabako gakankana mu kibira so nyongero bwekoola ebule nebweya eno second edition ebyasoba byonna byonna ebitagenda bulungi last time kuba of course byanyuma byali massive naye olumu agamba yatenze kino ki ekyenjawulo ku luno tuvuddeyo mu kisaawe tuli mu kibira mwennyini tuli mu kibira twagala tufune field y'ekibira twagala tube nga Bafana ayimba eno wali abawuga
kapa kati wanoonya dansole waliwo abamu bamu mitiba giwalampye yagiguze so mbakoola emitwalo 2 general happiness, emitwalo 5 VIP table ya 1M mujje tunyumire bayimbi bangi nnyo sobola bamenya bamalayo ba TV presenters bonna ba DJ basobola okuba ennonga ennungi ba MCs ababisobola obulungi abaana bo betegese dda tickets ziri out noonya ticket yogifunde nyashi kwa nyashi sobola kwerabira kwebaza aba sponsors abatuuliye mabega bonna bulaba pakdo tulinako Skype tulinako Kiskondo dozera so tinga bulungi nnyo ne concept yaffe tulinako Forest Resort yatuwadde ekifo mu mbeera ennyangu ennyo tulinako Galaxy FM kosinza kwerabira BBS Telefina eyo bibandera sinza kwerabira Cream Events egendo stage ennungi ennyo screen nga ne oba oliwa bafana omulaba nga bwafaanana kapakati bino liraba bulungi nnyo buli kimu ng'oluli twate tumanyi nti abantu baagala nyashi kati lwe twategeera nti abantu bagabajje balabe ekigendo bako stage njijja nago bye batalabanga kati njambaka kase luli baali beekweka bantekako embeera biki kati bakitegeera nti kyekiriko kyekyetunzi kati ngenda battira mu kibira anti concept wagimpadde kati kankuleetera abagalina gwe sigiwola bikozanya so byebyo ne bannamawulire mwenna mbeebaza mwe bali tubeerera okubanga mwe mubyongerayo muli bakabi nnyo bannamawulire muli bankizo nnyo so mwe bali kubeerawo nyongera okoowola buli atulaba ali eyo yonna gy'oli vidiyo weekutuukiddeko wonna tokola kirala kyonna 31 tetulina gye tulaga walala wonna tuli mu Nyashi festival tuli wano ku Forest Resort mukadde kano owaddewo sponsor atayogedde munzikirize nyanyirize aba Skypings Tours and Travel abasangibwa kwa Luna Mall wali Entinda abeeko naye kyatugamba kigambo kimu bibiri bwe tugenda mu maaso nagwo gukole omukulu kati kugenda twogezaako bubi n'olwekyo tetuli basanyufu nga Skypings Tours and Travel. boss olina akalako okyongera taata kenyeza okwongerako tukakasali eka tulina parking emala tulina parking emirundi ng'ena abanyumirwa okuwuga swimming pool tulinanga 4 kifo ne bw'otalya waka ebyokulya tubiina ne bw'otajja na byakusula ebyokusula wano tubimala abayimbi bano batukulembedde ziza bafana kapakati batugattako ba Avapis Katale ya Mkando Wenenwaji Atumwandoki Wenenwaji wamulese kapa ya tojira nawe kambe ngenda kugira mu bina do wakana ngadde no singa ate yasaze angalabeko kubanga gayi musagalabe abana bobuwala batenga mzino by the way rate ziriwa ajisikama nenga tegenye wagasibya super glue security eli tight twafunye abantu abantu wala naye naye aganda ebana abana you see that security eli tight security tight katolanze nzija ne yange tenimanye yange ngimanyi ya bikyala security eli tight tugenda kubeera safe na tujja bulungi tuddayo bulungi nga sina bayitira mbayita abaana bayiseemu eggaali bajja bayitemu eggaali batotolemu empewo yaabwe abakyala abaakula ne muwola olitawonyenya balina akatono kasita kabamu akakankana naye tumwagala abakyala amabina amanene bibakuseera
Simanyi ge mwazi nago siga mmwe nga mwetya. yenyamu Ngo yangu ye gundi. ane nawe komawo awo kaka nyamwa baba bati w'emitima Tuleta abaffe. Mwana ono. aka tunomulala abuze deni adde mu lumu Ozala yegali wano. ku mulundi guli eri watusuubiza nti nogenda kulabikako kusaawa esembayo tetwakulabako assurance kijjowa abantu kati luno woli bwe natuuka emmotoka yange bwe yasooka bwe yatuuka ey'abaana abawala ate abantu badduka kuva mu shoko dda kuki ku bawala kati olwakajagalalo naki embeera yatabukawo yennemesa n'obakola ki n'obakuba kati kyenagambye mba nnyingira okitegeera emmotoka yange ey'abamama wage eri mu maaso kate batandika kudduka tewalaba bufa bu vidiyo bwafuluma obwo ate ne badduka baveeyo eri bajje ne mbagamba banegano nga leeta eyo tebaawuliriza ate jjukira najja mu akateeka y'abayimbi abayimba silo music love music kati ne tujja ate eno mwatuganye baira awo shobo yaggwera awo shobo yaggwera naye kati ku mulundi guno bino twabikyuza mu bagenda kujja nga bukyali engeri gye mubatereddewo tenti balina kuva mu tenti nga bayingira stage si byakujja nabo kati so last time abamisinga kati bya ddala tugenda kirinnyamu eggere ku luno nga kiri maaso eyo ekibuzo ekirala Venom omuntu asuubira ekivulu kitandika saa mmeka kiggwa saa mmeka kuyingira mmeka okwawukana ku bivulu ebibeera e Kampala ono tuba tuyingidde territories ndala nnyo tandika ssaawa 4 ku makya mpaka nkya bakumakya ng'owuuba nyashiyo omukyalaba ku nyashiyo mpaka nkya kigattirewo omukyalo y'ekibuzo kye yabuuzizza Kimuddiremu. wagambye otya nakubuuzizza nti olunaku olwo basuubireyo abawala abalina amabina okusinga ku bana tesigambye nti nina nga bwe nze nga nnyonnyola tetwatandikira okuwanika ebintu bino kyanga tandika otegeeza eggwanga nabagamba ne bwekaba katono nga kakankana kaleeti naye ng'abagalina bo beetegese dda naffe nga tiimu Nyash Festival tukwatagana ne Uncle Bafana Anti-Kapakat ng'akimanyi nti ye abamulinaanye bonna bagalina so this time round tugalina mangi nnyo mu kibira nga bwe bagamba nti mangi nnyo mu kifo kimu abantu ebimu babiwulira buwulizibwa afrokongo badde nnyo ekibuzo kyobuuza bajje babirabekoso amanya bamuta ADCO Edios Media nkola ne Baba TV ekibuzo kyange kigenda eri omuyimbi Loni Kinias official national kamange badde nze abuuza otera okujja ku stage oluusi ne batakuwa mukisa tuyimbira nnyimba zo zonna luno onatuyimbira ennyimba esatu esinga okuyimbira abantu oganya okuwa olumu nga luli Oyo! Actually nyimba sisa tezinyumira abantu Album. zonna zinyumira abantu kuba tetulina luyimba lumunga bayimbi nyimba ezitwogeza mu bantu ziwera zigenda mutenda ndamba so Nyash Festival liwaka stage yaffe so genda yimba enyimba zonna abantu bazinyumirwe N'olwa Diamond lwe yabba. N'olwa Diamond lwe yabba. Mandiro yabba nalo tugenda luyimba Okay. kuba omusango actually Diamond bagujjayo kuba yeetondedde Kaba kati simuteesu. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Tebinaba. Enkima zinaawalampa emiti. babuuza ekibuzo enkima zinaawalampa emiti kwolwo olunaku oba emiti gyetugenda walampa enkima abaana kyanguyiza ndizawalampa edda zatandika tubatwala mu kibira wano wetutudde tugenda abamawulire tugenda balambuzaako mu kibira balabe nabo naawe ekyeno kituufu enkima zibeera mu ziri Okay.
Owenkimwe jjazi. Kapa kali kimutambuza ne gundi ebabiridde kagundi. Kafuani. Aba yekakanyako. Yolina ekibuuzo. Ndoze ebibuuzo byoddeyo bannamawulire. Tutandike. Bagamba oyagala mubuuza nti akapa kati ebuguma yeetaaga faani. Tutambuza ne faani. Hit every time hit work. Nene so manya gundi. Empewo okussa. Esiza tulakyo gituga. Omuntu wa wansi abona. Ogambe sazze naye. Otuga yachi. Bozi lwatugambye agisabise. Naye mweko kubeera yongeko ataga kuta oli. Oyo taga kuta mwayongera. Ndoza tusabule wano nwanyi. Yamani.